katugane ko mutabizi twa lunaku lwali tubagamba ki? Masa wanjisebo jebale ko Masa kale sebo nawe jebale ko bampise kadi mana manja ne kabogozo likupita feme kintabuli ky'omuziki mutabizi wa beat wabadde ogambe tukubireko nabadde ngambye munkubireko mukwano neyanziza okukubirako kale Masa iye kakati kizibu ki? sina kizibu naye nina boyfriend wange okay ayagala nnyo nga bw'owulira bamuyitaani boyfriend wange bamuyita Kyeyune naye banange mwagala nabadde njagala muwa surprise yaki? banaye mbadde njagala ebere surprise ye mumuŋŋambire nti agiteebe kubanga njagala eyite kumpewo yensonga lwaki nakuwadde ennamba yange nenkuwa neyo munkubirireko. Kakati anti ekiriwo surprise ffe tuba tulina okugimanyako kuba ffe tugenda omukubira twogere naye. Olaba boyfriend wange oyo avuga bodaboda. Avuga boda Kyeyune. Ne bodaboda zavuga za looni zimusumbuye ebbanga. Okay. Kati nensalawo nti okwagala kwandaze nensalawo mugulire bodaboda empya. Okay, kakati yakimanyiiko batakimanyi kuba bannange yejogerete olaba nange musanyukidde ku kakati Masa wanjisebo kakati oyagala ateebe kyogenda omukolera njagala kiteebe akazi mulina obubadi kale webali mukwano okwagala omusajja munnange ate naye anjagala ndaga okwagala kakisimulaga ate nga bimusumbuye nnyo n'abaana atera gimalayo ate ne bagimutwalako okuwulira nga nze kinnuma ng'amwagala kati nesalawo mukolere surprise eyo omugulire piki kati bagiguze yegirina nti bagiguze okirina weeri nkuvuddeko buli kimu kyawedde kakati kuyagala tumugambe ateebe surprise olyoka ogimuwe njagala kiteebe. Okay, kale tuva ku Bira FM ekintabuli ky'omuzika tumukubireko tulabe. Kale sebo. Tovaako Hello. Jebaliko sebo. Kale sebo jebaliko sebo. Bampita kadi mana manja ne kabogoza tuli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki mu mutabbezi. Sebo. Njogera ne mwami Kyeyune? Yenze sebo. Kakati? Sebo. Waliwo omukyala bamuyita Martha antumye? Girlfriend wo. Leka omusenyu gwa muzeeyi maama mpozi gwe ngenda otwalayo naye nze sibimanyi ebyo. Wangi? Sibimanyi ebyo okujjako nga muzeeyi maama mulwadde gwe ngenda otwalayo naye ebyo nga sibimanyi. Muzeeyi Kyeyune? Wangi sebo. Nkubye kuva ku Beat. Sebo. Nga girlfriend wo Martha. Omusenyu? Martha. Ebyo sibitegeera ebyo muganda wange zino saawa ndi waka. Anti oli waka naye wangi? Muganda wange ekika sibitegeera kuba pulogulaamu gye mbadde nnyina ku mutwe gye mmanyi era mbadde manyi onkubira esimu kutwala musenyu gwa maama kuba maama mulwadde ng'enkya mutwale mu ddwaliro nga mmanyi baagututteyo. Kaakati anti Martha abadde ayagala oteeba ekirabo mbu alina ekirabo kye yaggulidde. Muganda wange ekyo ekirabo sikimanyi. Mpuliriza onfune. Esebo. Martha atutumye. Ng'ayagala oteebe surprise gy'akkoledde oba ekirabo ky'aggulidde. Nze ebintu byebadde mmanyi maama amagulu gamuluma gamanyi ngenda gendayo mutwale mu ddwaliro kyekintu kye mbadde manyi na musenyu gwe kuguyiwa naye nze ebyo mukulu nawaka. Mpuliriza. Batutumye. Netiwaka. Wuliriza. Sebo Kyeyune. Netiwaka. Kyeyune.
bannaye nseeko okuddamu mukubira ate ekiki gaddanga atatufuna waki tumunywa kyateki mukwano okyaliko Wendi. katuddemu tumukubireko tulabe halo Wanjisemu. njagala kwogera na mwami gombadde njogera ne mwami kyeyune Bange mwagala mukuba butayimbwa kiki? wangi Bange mwagala mukuba butayimbwa. Halo. anti gwe mumpe gombadde njogera naye Nedda ssebo bange mwagala mukuba butayimbwa. wangi Mumwagaza ki? Mukwano yanyuse dda takola kiro mumwagaza ki? ani ze mbadde njogera naye gwe obunziriza Bebi wange muleka awummulemu kiki? Martha Wendi. owulidde byayogedde